Maria Munnakayiza ng'awangalira mu Kisenyi Mmengo w'abaana bana era nga nenkola gyange oba muyite malaaya. Tulese wano tuzze kwogera ku ebyo emirimu gye tukola egy'okwetunda. Emirimu egyo si mirungi era tuzze wano okukyogerako tufune abo abasobola otukwatizaako, tufune emirimu emituufu gye tusobola okukola, tulabirire ezzadde lyaffe kuba ekisinga okuteekesa mw'eyo embeera kubeera nga twagala kulabirira zadde lyaffe. Ono yatandika omulimu guno emyaka 5 gye tukubye emabega oluvannyuma lw'okulemererwa okufuna kyaze eri omumwa saako n'okulabirira abaana be. Yange kati ate oba ogenze tomanya nti onoolufuna tojja kutya oddujjamu, olina omuzaala obeere naye naye oluusi ne woba omutegedde tagenda muyamba. Kyekisinga okutuleeta muki tosobola bamanya, kisinzira bakasitoma b'oba ofunye okuyamba mu ekyo, okitegeera kisinzira mu bakasitoma kuba tosobola bamanya. Nakayiza alunyumya nga lutabaalo nti ekibatwala ku nguudo okwetunda y'embeera gye bawangaliramu. Ono si yekka ayita mu mbeera eno wabula n'abalala bangi bayita mu mbeera eno saako n'obuzibu olw'okuba nti tebalina ke bazze eri mumwa. Nze omulanga gwenkubira abakulu tusaba buyambi, bannange tetuyina buyambi. Ffe bw'olaba we tusula abawala, tuli abawala 100 tusula mu luumu emu, era madamu Jennifer yajja n'atuukayokko n'alaba gye tusula, naye tubadde tusaba batuyambe batujje mu mbeera eyo, batuweeko naffe kye tusobola okukola ki, batuteekeko mu mayumba. Tewali kintu kisinga tuluma. Nze ndi Munnayuganda, n'olaba omusumaali ng'ali bulungi yeeyagala asula mu nnyumba ya bbeeyi, naye nga nze Omunnayuganda nsula bubi, nsula mu mwala, nsula mu mukoka. Okera ddala mbonaabona nnyo olw'ensonga n'okubonaabona kwange okusinziira kwako kwasinziira ku mukyala muka kitange yangoba awaka ajjatiza ina mawanda n'ennumba ekkubo, era kati essaawa zino ndi mu kwetunda sobole okufuna ekyokulya ekyokuwa abaana bange n'okusoma kubalemye olw'embeera gye ndimu. Abasajja batukwata kifuba olw'ensonga tuba kale tunyweddemu, tunywamu ne tukyusa obwongo tusobole okugumira embeera eyo. Manyi yoyo gwe tutalaba naye tuyise mu bikyamu bingi, tusooka ne tuvunaana abafuzi nti embeera gye batutaddeko yetuviiramu okukola ki, okukola bye tukola. Naye bw'odda mu mutima gwo gwennyini kennyini ne weebuulirira ng'omuntu osooka kwevuma wa mabega gy'ovudde, muzaddewo yakukuza atya. Kino kye kiwaliriza bannakyewa ba Mmengo Youth Development Link nga bali wamu ne Kasangati lotare saako n'abalala okusitukiramu okulaba nga bataasa embeera ey'abantu bano gye bawangaliramu. Senkulu wa Mmengo Youth Development Link Pascal Lutaya agamba nti basitukiddemu okugenda maaso n'okutendeka abakyala abasoba mu 7 okulaba nga bakyusa obulamu bwabwe. Project gye tulonkinze egenda kuyamba abakyala ababeera mu slums mu nzigotte eno okubayamba mu byemikono. Bagenda kuba abakyala bali 7 betutagetinze, bagenda kusoma catering, bakery, bagenda kusoma enviiri, ebyalaani, gardens, bagenda kusoma sabbuuni n'ebintu ebirala. Bonna bamala okusoma abakyala 7 tugenda basomesa ebintu ebyenjawulo, tugenda basomesa life skill, entrepreneurship skills, conflict resolution, ebintu bingi nga package. We tumala basomesa emyezi 6 tugenda kuba graduatinga era bagenda kukola ebibuzo bya DIT. We bamala okukola ebibuzo bya DIT tugenda bawa startup capital anaabayamba okutandika emirimu gyabwe, okutandika obulamu bwabwe ne babeera bulungi. Minisita wa Kampala Misa Kabanda agamba nti gavumenti egenda kubanga ekwasizaako mu nteekateeka eno okulaba nga bava mu mbeera eno. Ono ategeezezza nti bano babeera mu mbeera ng'eno, babeera mu bulabe era mu buzibu kubanga basobola bulungi okugenda mu maaso n'okufuna endwadde ezitawonyezeka. Oluvanyuma responsibility of government. Of course it will be our responsibility as government, but if we see someone
like Maidel, we thank you, Jennifer, and the government of America. Thank you, Maidel, for standing in the gap, and congratulations upon this achievement. My appreciation goes to all these partners that have brought to fruition the GDF program. May I, in particular, pay particular tribute to Ms. Jennifer, Director of MDI in the US, for your unwavering. Oluvanyuma atongozza enteekateeka eno era ng'egenda kubanga etandikira mu bitundu by'omu Kampala eby'omuggoteko.